nga bangamba bampa roommate nga muyindi abagamba oyo ye roommate wo ndaba embeera z'abayindi sizisobola abayindi oba bino wali obiwuliddeko abayindi bo okufuuwa kyo kya bulijjo gassing is normal very normal kuba ye musobola okuba nga mwogera munyumya nakola bwati nafuuwa kati bw'omuna Uganda kiba kikuyisa nnyo bubi nnyo ng'oyagala mugwa mugulago n'ogamba oyo omusiru abadde ki kati olwo mazeewo ennaku nnya neefudde omugezi omusajja anfuuya buli lunaku ŋŋenze wayo ekyala omuyindi yali akola buli lunaku nga buli yantayiminga kasita nnyingira webitandikira ekyala omugambo otya kati nze nva wano nkonkona ennaku nnya mazeewo ennaku nnya nkonkona. Yes, my brother Derek, how are you? I'm good. Situation good and good. I have problem. Kajukira yecha bako yecharo bawa soma kuko kati ngo oluzungu bakola ki balumanyi. No, my friend. Nze roommate wange bade nsaba kutusa room. Nkole ki nanke kwakira mbere ngansula awalala. Nagamba what's the problem? What's the matter? Ngamba omusajja. Njala kuntusa omusajja anfuira is gassing. Which gassing? What do you mean by gassing? Every day I cannot sleep. The guy every day is always gassing. Gassing? What is the problem with the gassing, my friend? This is a very bad heresy. Mani ng'omusajja anvuga ndambula bwe ndambulere kibi ndambula kadi ngani nakasomo kana katochi ng'olusingeza kana kama pesa kana olusingezaako n'okukuba ki mungezaako n'okukuba ebifaananyi tutuuka kwa Rwanda Mall nga kambaza ekinda namu kikome kinaana kyange 18 nga kambaza emitwalo 9. Hey my friend 90 dirhams naye kati Alan engeri gye yambulifingamu nga nsobola okubyawula nangamba emu 10 lweri ngenda okubalabalamu ntambudde nkozesa emitwalo 9 nga 9 nze ewaffe bwe mba ngenda nembalamu bwe mba ngenda nga mva wano e Kampala ngenda ewaffe mu kyalo mitwalo eki oluusi esatu kale nga mu festive season mitwalo eki kingamba kyogamba ntambudde okuvanga wanenda nikukubigattamu wali kyogamba ntambudde okuva e Kampala nengenda ekaseese ewaffe mu kyalo nengamba onanzibye my friend no nengamba no 90 wagende Dubai n'okola emyaka 2 n'okola nga ufuna sente okudde Uganda akumone sente emiliyoni 4 mukudde Uganda 8 entuufu mu nsawo zinatuuka ku airport n'entuuka ku airport ninamu 8 kati 8 naye nga kyali kyaddira nga nino kikyuza ku airport zisalike nasigaza nkaaga mu 8 mu myaka 2 mu myaka 2 gy'omala Dubai mu myaka 2 nga gy'amala Dubai wakomone emitwalo 8 ku ttaala 75 ezitwetoolodde kuliko ze bayita aperture kuliko ze bayita popa ino bagita batya ene aperture godox kuliko etaala zonna ezitwetoolodde mu studio eno kamera 72 shots 45 buli second ezino banga zifulumira ku program eno nako lero kyanjalo kikozeemu ko tusizide wana wa baddest popper Alex Popper ono omusajja ono ina studio yamanya akwata ebifaananyi ebirungi agala okukwata omukolo gw'omulungi agala video ez'abayimbi photoshoots ez'omulembe wetusizide wano mu studio ndowooza mulabe ekintu kyanjawulo munnyo ate n'engeri gye nsoundingamu bw'oyingira mu studio yono omuvubuka akawaka kwaniriza ogambira ddala omuganda ya business njikulekedde mujje wano ku Golden Plaza imagine opposite Paka Last wetuli waggulu omwaliro ogwokubiri guno gwa gwakuyo gwe gusooka gwakusooka naye kati okusinziira kufe bwe tubala gwakubiri mutujjeko amaalo fenze tubala guno gwakubiri bwova wansi dda ku gwakubiri tetujjeko ino ya second floor kunze muve ebikuzaabuza abantu ni second floor osooka kugenda kusooka nze mbaze eno ye second floor kale ng'ovudde ku ya wansi egiddako Alex Popper the baddest numbers Popper namba esimu eriki abagala okukola photoshoot jogerere eyo sebo jogerere eyo zogereze njogere njaji bateerawo tekati awo mpambye enamba esimu eri wansi awo mwekwata omusajja oyo yakwata ebifaananyi birungi video ezo ez'abayimbi muveku omanyi mwe mwakwata kimu nti gundi yakwata video naye mugezese ku basajja ab'amaanyi omuntu akuwa ekifaananyi nga kala yeeyo skin yeeyo photoshoot olina birthday olina baby shower kwanjula shower wedding shower byonna kuhingira banyankole byonna Alex Popper abikwasaganya bulungi ole musajja wange erinnya lyo ndirabira muzeeyi Nuwa Nuwa naye talina de motoka ya Nuwa gola boyo
So wetotandisa olunaku olwaleero naye nga amataala googalaba ekintu kikyuseemu najibu bimutabuseeko satuleeso nakitegedde leero akantu wekati wekatambula akantu sikakwetegeka naye ebbanga tumaze nga twetegeka nene mutagiraba vidiyo eno kuno kulabula amaanyi ge tutaddemu nga tuseetinga studio etaala ze tutaddeko n'abali ku kamera n'abaloolinga emabegaawo eno vidiyo neetafuna views ngenda bakima mu biyumba nze mbabuulira kuno kulabula fuba nnyo bw'ogiraba giweeko munno ku sete olunaku olwaleero ninako omwana mulenzi tukyali mu mboozi z'abankuba kyeyo nabadde nkyali mu mboozi ya mwana muwala dragon lady emboozi yamwajagadde nnyo era abasinga yabakutiko nnyo omwalo yabeera nnyo Dubai bwe baana bagamba batikomya Dubai tuli ku mboozi ye Dubai omuntu ayingira Dubai buli ayingira esaawa zinagamba Dubai yafa abaasooka okuyingirayo nga tunakuyingira myaka gino Dubai yali etya era kyekyabajjayo n'okukomawo Uganda wano katebe ndine musajja mukulu ogamba otya baba bulamu buli butya yongera ku ddoboozi bulamu bulungi sebe na studio si yaffe tutudde mu butuuzi naye katugikozese kaseera ke tulimu musaawe n'omusajja atujjawa ogamba otya nde bulungi busooka buze kuba tulaba amanya gaffe abatulaba amanya gange bampita Derek Kamanyi Derek Kamanyi Derek oli muki demu tribe eyo kasese babayita basongola Simiwa kasongo ye oba muri basongola ekasese waliyo bakimbali manyi bakonzo wali abakonjo naye waliyo n'aba abalunzi bente tribe yono gaye nga vidola mumanyi vidola era yo tribe meto vidola ono omuvubuka ono wa forex kyali wange nno tribe yemu muri basongola kati omusongola mubuuza mutya nti osiibye otya gamba mbahi kati nenkuddamu ntya nayo noddamu mbahi mpaka walaako ogamba otya mpaka isikaako awo kakiwedde wali musajja wange Alex Pop ayagala isikaako so obulamu buli butya sewobe nabadde awo n'okubira kasimino nga devotion walabye ku mboozi ye Dubai kati nze njirina mu bungi kakati soke tutandikire wano kyekyasinze walabye emboozi ya Dragon yabadde etya tebadde mbi actually yankuteko nnyo nensanyusa kibula nakukonyeekaawo ningamba nze nja kuwoya mboozi kakati tutandikire wano wali wano e Uganda ngaokola ki nali wano e Uganda 2016 nali nakamala form 6 awo emukono awo waliwo essomero bayita St Michael kati nga wabeerawo anko wange nga ngamba kati vacation yo ebbanga lyogenda omumala wana eno myezi nga 8 nga tonagenda ku campus badde nsaba emyezi gyo 8 ogende Dubai ochape ogenda okukomawo nga at least oyina ka pocket money ne some of the tuition nengamba kijja kunkola emyezi 8 gyokka nti ojja kuseninga contract ya myezi 8 olwo anko yali abeerawo nga yabeera kata naye ate ye angamba nja kuconnectinga ku company ejja kutwala wabweru e Dubai oba wa naye ojja kgenda contract emyezi 8 nengamba tewali buzibu era nze bwe twali tugenda okukola muuka nenzija wano mu kibuga nenkola bya passport nenfuna passport yange bwe nagifuna era nagenda okumala bwenti nze nga buli kimu kiri set era saalwawo namala weeks nga 2 nga ninnya ennyonyi ng'ofunye ne passport yonna nga buli kimu nga mbiyina buli kimu era ne process teyalwawo yamala nga 21 days nengenda lawo Dubai wali mu vacation six wagenda nali naakamala nze nagenda okumala my senior 6 exams ngolede nina passport nga ne process egenda maaso ngolusi nva ku somero nenzija nenkolanga medical nenkola interview bwebityo so nagenda okumala ngolede buli kimu kiri set era nze saalwawo mu December 2016 nengenda kati gwe bakutwala ogenda kukola ki kati munnange omanyi nga bwoba tofunangako ku ssente bagambye tofunangako ku salary I had never done any work nga sikolangako mulimo gwonna
nga anko wange oyo ajja asaba muzeeyi wange ne mama nga bagamba omwana oyo mumumpe salary yakamu kitundu agenda akole tebafaayo nakubuuza oba mulimu ki bo bagamba mutwale kasita mutabaniiwo kati nange bwe nawulira kamu kitundu nga nze bukyangambaawo sifunangako yadde emitwalo 2 nti gano gange okitegeera 2 mitwalo 2 nga geekutte bwe gati nga gange nga tekibanga nawo nembala nti kati egyo emyezi 8 nze kati nentayimuzingamu kamu kitundu emyezi 8 nenga njagula TV njakula buli kimu kampasi mbamaze nja nagulawo akamotoka awo nga kusente bozi baze emyezi 8 ate bagamba emyezi 8 egyo kubeerako overtime biki kati nze nenga njasula nga nkola nze nagamba saa 8 kasitazigwayo mbu waliwo essaawa 4 mbu buli ssaawa ya mitwalo 10 nembala emitwalo 4 buli lunaku nimaka kasita nkola paka saa 8 essaawa 4 ziba oba onyuka ssaawa 2 ez'ekiro okitegeera ninyongera akaaga kati nga nfuna kamuki kati 4 buli lunaku times nga mu 30 days sente mmeka ziba sente mpitirivu okitegeera nabalabalamu nga ndi mu mpitirivu nga tekibanga nayo nga sente nziraba ndi mu sente kati saali nzekka waliwo muvubuka omulala naye twebumetu wange yatujjayo twali basatu actually ne tugenda awo kampani bagiyita KHM awawe Mengo netugenda bwe twatuuka netugenda mu office omusajja n'atugamba mugenda kukola sente nagamba musoke mufulume munze njogere ne anko wa moyo kati netufuluma netubeerawo ku mulyango awo naye nga tuwulize kirimu ki mu office ni wakayima waliyo Muawiya Muawiya kati nga yamanyi oyo anko wange nnyo nga bamikwano kati nagamba musoke mufulumemu bwe twafuluma wabwe naye netubeera amatunga gali wabwe nga gali munda namugamba naye mwaka ki ogwo mpozi 2016 abaana ndabangamba kamu kitundu naye sente zennyini z'emitwalo 9 okitegeere kati nga anko wange amugamba nedda abaana oba obasedewo kati ffe nga twagala nze ng'anjala kuyingira mu office mugambe ndekera awo 9 kimmala andi jjukira ngamba seemu 9 gali kamu 3 tewali buzibu nze 9 sikikwatangako naye bandugambye emitwalo 5 era twandikoze eki jjukira omanyi bya chapu myezi ogenze ku kicuba 8 months munaye tuba tuli awo nga tuyingira nga tumuze ebbali nga tumugamba kiriza nagamba abasedde nyinza musoke mulindemu nedda nakivaamu ye kati ffe netuyingira awo tujja kukola nimuyite nebbali ebbali mwe mwagamba nti anko wabanga ebintu yabiganye affe tajja tumanyira n'ekyenda tujja kukola ye yagamba nze yo contract gye babawadde balina okubawa sente empitirivu kuba emirimu gimenye tewali buzibu bituleke ffe tugende tukole tukyali baana bato sigwagenda anagaa nedda nze nkikoze eki nze nkivudde tugamba kale tugere ne tulinnya boda ffenna kati we twatuuka ne twawukana awo enankola byawe ne twawukana tugamba tuddeyo boda netuzaayo tugamba ffe Muawiya musanga musajja wange Muawiya ng'akyali otonde bano nga bavudde wano mukomyewo akkiriza tugamba nedda ffe nga ffe tukkiriza zo sente tujja zikola nga baleeta empapula jjukira visa zaali zikoze ekyolede zifulumye nga baleeta empapula nga tusayininga nga bagamba muleete sente bwe ziti nga tugenda nga tufuna sente ennaku nga 2 ne tukomawo tiketi nezikola ki nezifuluma kati tutuuka olunaku nga lwakugenda netugenda ku kisaawe bulungi ne baturepresentinga bulungi netuyitawo netugenda kati jjukira kampani naye ate kyeneerabidde ffe tetwagenda lunaku lumu ffenna abasatu buli omu yagenda lunaku lwe buli omu yagenda lunaku lwe naye nga tugenda mu kampani egi emuneeri gye tugenda mulimu gwe gumu kati nze we natuuka nali mwana muto nanja kulaga eve naye mwana muto nnyo ng'olulimi nze mmanyi Luzungu ng'ate eri ebiseera kati saawa zino bawala batandise okuyigamu ku Luzungu naye by 26 kalasika naye by 2016 byali biralamu ng'Oluzungu tebamanyi ntuuka ku kisaawe ndi mwana muto awo ninze nsoma ebipande tewali Luzungu Buwalabu bukka ntuuse ku kisaawe ebbugumu byemu awo nga nze nampunze njala ennuma ebimere bye bampa saabitegeera ntuuka ku kisaawe
nenyimira neninda kati nga kampani basindika ki basindika omusajja jukira wabakolera visa ng'oli mwana muto kati nganze bye biseera bakuteekako ebirevu kwambaza kooti visa esobola okukola ki okufuluma balime gamba kano kaana tekajja kukola onfuna bulungi banteekako ebirevu andi ba photoshop bakuteekako ebirevu okitegeera ne bateekako ebirevu nga ndi musajja ndi machuwa ebikola oyo kyaka Alex Popa neno babikola Alex muteekako ebirevu ku muntu no muteekako ebirevu ku muntu kati nali sheke bakuteekako ekirevu mu kirevu nali sheke ekifaananyi nga ndi sheke mulamba ndi musajja mukulu ndi mumasuuti ndi muwanvu visa nekola ki visa nefuluma kati driver company gwe yasindika anoonya wabirevu nze siina ki siina kirevu nga jjo omusajja ng'ayita naye nga mulaba nze akute n'ekifaananyi nga nange sijjukira bulungi sejjukira nze tebakinda nalaba naye nalaba ku visa awo ekifaananyi sakitegeera bulungi naganduuza saabitegeera kati ng'akiyisaamu ekipapula ampitako nange mulaba ekipapula nze seetegeera sinze oli wabirevu nze siina yadde okitegeera kati nembeera enjala n'ennuma ensiina kati basho bamugamba nti sebo noonyanze ate kati nze nga sobola kwetegeera nti yenze n'ate erinnya libaako naye kati bw'olaba omuntu ayitayitamu olaba ebirevu tosobola na kusoma linnya wali eri osega ate n'erinnya lyali mu Luwarabu n'erinnya lyali muki mu Luwarabu okujjako date of birth okitegeera date of birth kwaliko yali print out yekyo ekifaananyi kye baali bankubye kati omusajja enjala ennumi eziweze essaawa 9 akawungeezi nali natuuka ssaawa nga 2 ku makya ziweze essaawa 9 sibitegeera esi kankubye siina smartphone nakamapeesa enjala ennumye nga Mukama Katonda nze nkozi gwe nembuuza omusajja omukazi nsobola okuddayo waliwo ennyonyi ezitambula kweno tiketi gyenina nagamba eyo ya one way tosobola kukola ki tosobola kuddayo okitegeera kati ebyo nze gwali gusoose siina kyemmanyi nze kati nembuuzaako ku musajja yali muddugavu munaga nemugamba nsobola okufunawo emmere nagamba olina mukisiti nengamba siina kati nengamba Katonda nengamba esaala zino zikola nengamba Katonda nyamba kati nze ebisigadde byonna mbikulekedde siina kyemmanyi sobola kukuba ssimu siina layini siina ki okitegeera naye kati ennaku zino bw'ogenda e Dubai bakuweerawo layini waliwo ebireere nga wakayingirawo biki kati naye 2016 kati mba ndi awo nga maze osaale nga maze okusaba omusajja najja nantuulanga wano nga naye akooye atambudde bamukubira amasimu omukozi aliwa akimye nze nga ntuula wano kumpi nantuulako bw'ati nze nga binkubye ngenda okulaba ekipapula kyakudde 1996 ndaa date of birth yange ngenda okwetegereza bulungi ekifaananyi kyali ku visa nga nkwata ku passport bwe nkwata kwa mwalimu akapapula bino temporary visa basooka otuwa bi entry ebi nga ndaba ekifaananyi kyekyo nga ngamba yenze kati nga mukoonako bwenti nga mugamba mu luzungu this is me nga gamba tabitege talina kyamanyi kati nga nkola sign nga ngamba ekyo nga netegeeza nga akola bwati nga ngamba tewali yenze nagamba yeggwe nga gamba passport nga nzijayo passport nga tulaba nga alaba nga gamba yono kati nga akuba eri nga gamba kirabika mufunye naye saga kuleta muntu mukebere nga akubirayo ekyala nga ekyala ndeka ku video call nga gamba asiyoyo mulala nga driver mugamba naye nga ngamba yeye kuba ina n'ekipapula kiriko ekifaananyi nga gamba nedda kati nga bayita omuna Uganda omu gwe twali tugenze ujjukira bo bansookayo nze yasemba nga bamuyita nga bankubira ku video call nga ndaba nga gamba yoyo nga abasajja bagamba kati ono addeyo ono si yeye ffe oyo nga mwana muto nga bagamba muleete mubuuza oba enjala emuluma nga mbuuza sayini walidde naye ngamba sinaba kulya nga tugenda kati eyo restaurant zeeyo balina obutaba buyita bulabani bukaawa oba bulimu omunnyo oba bulimu ki okitegeera kati nze oba mata gangamiya ng'omuyaya ngamba amata gagali wali osobola okunywerako ne chapati nti kale kati nfunye amata ngamba kanywa amata nga mpikinga obuntu obwo bonna ne ngamba bujja kumala nga mbujja mu fridge
ngambuteeka ngamba otukuwe glass nti mumpe glass ngankwata glass enene bwete ngambuyiwa mbona nga baleeta ekichapati ekichapati nga sikubu kikaluba bwekiti kyonna kiri bwekiti kiri hard ngankimenya ngamba chapati mbu chapati ngenda okunywa ku mata mukama katonda nga munyo nengamba bino sibisobola nti waliwo emmere y'abaana Uganda nga ne Uganda gye bagamba tebabitegeera ebyo ebiseera nga mubugamba ntwala njala kuwumula mu nkooye ebyo nga binnema nga nywa amazzi olwomaze okunywa biri biganye nateeka chapati kyo kirumye ekikubuzi chapati nakire najja ne mu modoka nga nkikola ki nga nkyekaka era nga nkyekaka nga nvuga nga ntwala baba mugamba agende yeebake naye ncha mukeze ku office yali construction company amunange nga neebaka construction company y'omu UAE by that time byali birala kati ndowooza byaya biri simplified right now naye by that time it was so hard kati ate nze ndi mwana mutu sibitegeere kati nze ngammanyi nti bw'otuuka e Dubai naye ngenda ndaba ebizimbe ngammanyi bw'otuuka e Dubai mubeera mu zino zi fancy apartments sibiki ogenze kukola buli kimu nze kango wange yaŋŋamba buli kimu kya mashini n'emmere gy'olya onyiga mashini neekuwa emmere banaye munaye nze nga ndaba tutuuka tuva mu site tudda mu ddungu olwo bakutwala wa ate nze nali mmanyi olwo ngenda wetusula accommodation camps wetusula nga nva wano nga bakutwala gye beraali bayitawo Musafa Abu Dhabi eyo abagimanyi Musafa bagitanga Musafa 37 Musafa 37 ntuuka ndabaka neno wali ebizimbe bwebiti nga kyalo nga biriani finished ntuuka banaye ndaba ku campus ndaba ebigatto bino my construction company ndaba ebigatto ebyabapoota bineeno baherepa biki nenze nagwesajja kuba nagamba naye siina mulimu gwe nali mmanyi mu bulamu nze namala form 6 kukola ki kati nga kuviza kuliko ekigambo ordinary labor kati nze saabitegeera ebyo biki okitegeere nze nga manyi buli kimu kya mashini bwe banangamba tabula kino nga nyiga wali nga kyetabula nga kigende ng'ekizimbe kisituka nga nyingira ku kampu naye nasobola okuyingira kampu ne ŋŋamba wano nyinza obutabeerawo kubanga bino bye nali nsubisa bisunga bwe waliwo buddeeka nasula ebinga byaso neno gyebiri eno okitegeere kati nze mu mutima perception yange ye Dubai nekola ki first time nekyukirawo neneebaka kati we neebaka nenzuuka ku makya benazuuka ku makya nengenda ku office ne baŋŋamba naye nanaakola onaakola nga ndi small wendi nali mwana muto nanaakola mbu ajja kukola musooke mumutwala eyo mu sites tulabe wanaalemerera nga tumuzaayo ne bambuuza ojja kukola kati nga sinabagenda omusajja yaŋŋamba omunagala n'agamba tokkiriza okuddayo bajja kusiba kati nagenda ninamufiyawo kati bwe bansiba kati bwe bambuuza ojja kukola nga nja kukola ne bampa epapula nensayininga naye nga sinabagenda ewaka nga tulinayo kukyala awo gaayi relative wange family friend nga yagenda wabweru kati ffe eyo mukyala ewaffe eyo ekaseese eyo by that time was still so like tuli eyo primitive nnyo ng'ate buli nsi yonna kasooli nnyonnyonyi bagamba Bulaaya kati nze nga nina mama wange ankuba oyo wange agamba omusajja yagenda Bulaaya empisa ze ezembi nga buli kyenkola ekibi nga mama wange anvuma nga agamba empisa ze ezembi olaba Alani wano yalina empisa ennungi kati yagenda Bulaaya nze nga mmanyi Bulaaya ezo zibungereza zi UK biki kati nga buli omu afulumamu ne bwoba ogenze Kenya oba ogenze wa Bulaaya oba ogenze Bulaaya kati ng'agamba era ne bwe twali tukola process ne tunoonya enamba ya Alani asobola otuyamba kwa wabweru biri bitya biki neebula nga tetuyina ki namba nga mmanyi ali Bulaaya zibungereza eyo naye nga ali Bulaaya waawa Dubai mukamba naye gye ŋŋenzeemu nga sirina kye mmanyi nze ate ali mu construction kati lumu tata wange omusajja wa maniyo ng'agamba ye lwakisigira nendaba guno omupiira gwali mupiira gwa maniyo nga banoonya enamba ya Alani ng'ayagala baagala Alani ya connectinga muzeeyi agenda alabe ebungereza UK andi gyali UK eyo bungereza Alani yabagamba yali bungereza Alani kati yewe yali nnyonnyonya abantu ne bamanya ali Bulaaya nga Bulaaya gye bamanyi bino bye Dubai bamanyi bungereza kati tata wange nanoonya enamba ya Alani ng'ayagala kumuconnectinga agenda alabe ki mupiira ne tuginoonya nga tugenda mubuuza Alani ebungereza Manchester tutuuse tutya
nebula nabikola ki nabivaako kati mba ndi awo nkomyewo nvudde ku kampani kati ng'amba mu mutima ng'amba waliwo omuyaye nga tukola interview awo ku KHM nang'amba jjukira bw'obeera Dubai nze nali yokko mbemanyi bw'obeera Dubai osobola ofuna visa ezabweru UK biki kikwanguyira obeera ne CV eyo biki kati nze ng'amba kaŋŋende enebeere stepping stone ng'olozimbye ka travel history ka travel history ŋŋende wa Alani mba ndi awo ndi katanda kange kumpi ne Denisa nga baŋŋamba bampa roommate nga muyindi abagamba oyo ye roommate wo ndaba embeera z'abayindi sizisobola abayindi oba bino wali obiwuliddeko abayindi bo okufuuwa kyo kya bulijjo like gassing is normal very normal kuba ye musobola okuba nga mwogera munyumya nakola bwati nafuuwa kati gw'omuna Uganda kiba kikuyisa nnyo bubi nnyo ng'oyagala mugwa mugula n'ogamba oyo omusiru abadde ki kati olwo mazeewo ennaku nnya neefudde omugezi omusajja anfuuya buli lunaku ŋŋenze wayo ekyala omuyindi yali akola buli lunaku nga buli yantaiminga kasita nnyingira webitandikira ekyalo omugambo otya kati nze nva wano nkonkona ennaku nnya mazeewo ennaku nnya nkonkona yes my brother Derek how are you I'm good situation good and good I have problem kajjukira ekyalo bawasomasomako kati ng'oluzungu bakola ki balumanyi my friend nze roommate wange mbadde nsaba kukyusa room nkole ki nanke nkwatira mbeere nga nsula awalala nagamba what's the problem what's the matter ngamba omusajja Zenjala kunchusa musajja anfuira is gassing which gassing what do you mean by gassing every day I cannot sleep the guy every day is always gassing ngomusajja ngamba gassing what is the problem with the gassing my friend this is a benefit heresy ngamba heresy gassing heresy you not gas ngambuza you not gas ngamba me you need a medical attention. You not gas? Heresy. You want to change room because of gassing? No. This is not. I'm not comfortable. No, my friend. No, put AC. If gassing is too much, put AC. AC, have. Kati olunga mmanya bano tebakoze eki tebanyambye nga ngenda akampu bosi nga mugamba nsobola okutuusa Rome kampu bosi ambuuza ye yali mu Nigeria ngagamba busibuki ne mugamba omusajja anfuuyira nze sibimanyi sinabakola bakyali mu kunkolera process ya kutandika kukola ono byafuuya biwunya omusajja ntaiminga nga nakayingira Rome mba nfulumyemu baba ali ku mulimu kasita akomawo kasita ajja mu uniform nga webitandikira nga Mukama Katonda bana abasajja batonda bawanda muyinza okuba muli awo bamanyi n'abapataani ebyo balina ebintu bye balya bateeka eno bitamagu ebyo biki kati nga buli ddakiika alina okukola ki alina okuwanda jjukira oba oli awana eno ye n'awanda wali n'awanda gamba abajja kiriininga okitegeera kati nze nga ndaba okubeera wano mpulira embe sinabakola naye ng'oledde ntuuse wano kati nga simanyi kati mba ndi awo nga Mukama nze nkoze ntya ono omusajja amweggyeko ntya nembuuza oyo munagana kampu boosi nengamba nsobola okukyusa accommodation nagamba mbulwaki nemugamba nti omusajja anfuuyira awaana nakati ebyo twabimanyiira kijja kuzibuwalira nga wakatandika naye ojja kukola ki ojja kumanyira tofaayo kati nze nalina akatanda kawaggulu kumpi n'eddirisa kati ng'eri ruumu n'endala ruumu kati nze mba ndi awo katanda ndika rediyo ga ntega rediyo ezeeri mpuliriza music biki kigenda okuli omusajja akawungeeza omusajja ayogera lulimi lwewaffe mpulira bubi biki mujebale tulinafe eno olwava omusana omusajja ng'ayogera lulimi lwewaffe eno waliyo bannaye kati mrede nerabidde bano bannange bano buli omu bamuteeka ku ki ku accommodation ye saabasangayo naye nga baagala kujja kundaba nange njagala ba naye tetumanyi ono aliwo oba ono aliwo kitegeera kati mpulira olulimi lwewaffe bannaye nkyamuka nvudde katanda neetoolodde ngenda okulaba omusajja gwe baŋŋamba ali Bungereza nga Alani ali ku simu bwati nga Mukama Katonda ono ye Alani nga ndaba nga gamba Deriki yegwe ndi ani akuleese eno nga twegwamu nga nsitulanga gamba ono mutabani wange biki oyo gwe mwali manya ali Bungereza Manchester nga tunoonya connection biki nga tumanya ali Bulaaya okitegeera nga bamunvumira nnyo nga buli nsobi gye nkola bagamba Alani yeeyisa bulungi waneeno n'agenda e Bulaaya lwampisa ze ennungi naye gwe ndiyinza n'okugaana nze nga mmanyi Alani aliwa
ali Bulaaya maama yagenda okundaba n'agamba kati omanye ekiriwo watandise okukola nti sina ozeddi watandika ddi ne mugamba eyandeeta buli kimu ne kampani n'agamba kati ekiriwo wano kukola ate ekiba wano kisigala wano olwambulifins awo obadde olyaki mugamba mbadde ngenda muki bampaayo ebibiri bampaayo ka advance ne bagamba ojja kwegulira biki masepiki biki ofumbe okitegeera ala ningambrifinga ngamba omanyi ebikolebwa wano bisigala ki wano ate ekirala nze eri bamanye ndiwa Bungereza era nawe n'omugafu buli tumanyi oli Bungereza bulijjo mmanyi oli Bungereza baruni obalaba buli lunaku biki okitegeera nayagamba kakisigale bwekityo ekirala waneeno nambrifinga kale baali bambrifinga ddajjukira bakuwa induction ng'ojja nangamba ekirala wano bano abasajja obalaba basajja bafune ngamba kati mbadde sinaba nakugamba byebiriwo bye nali experience nze nganze yagamba ngo abasajja bafu balina empisa embi bafuwa biki wano wana abasajja simutu baagala bya simutu olwo ebisiyaga okitegeera ngamba bano basajja babisiyaga okitegeera oyo ajja kujja kugambe nja kuwaayo 10 onoozirya ngo emitwalo 10 ekya diramu emitwalo 10 gyawano ngamburifinga awo nagamba ate ekirala olina kukola oba bakuwadde ki oba mulimu ki olina kukola nembuuza bya construction side bino ebizimbe byendabanga Kampala byekipi nagamba ye ningamba machine ezoperating nga weziri biti nagamba machine ki nagamba wheelbarrow yeri hano ningamba nze nabisobola bino nagamba ojja bisobola kuba tosobola kola ki kuddayo enkeera nga njogedde ne Alan kati nenguma muko awo nga ndabyo weewaffe nga buli kimu mukola ki mwebuuzaako enkeera ne bankima mbu ebintu byo bifulumye ogenda tandika okukola nga site gyogenda okukolamu eri eyo waliwo ekifuba kita shabbi eyo nti kale nga banteeka mu baasi nga bampa uniform yange nga to buli kimu ntuuka ndaba Abannayuganda olwo ndabye Abannayuganda ndabye abaddugavu sinaba baawula ono Munnayuganda ono Munnagana ono biki naye nga ndaba emirimu egiri wali ngamba wano sijja kusobola kati nga tebanaba nakumpa mulimu nensuka nensesemaawo pressure nze nga ndabira ddala nga waliwo bino eno nga waliwo bino bikaani bye baleeta jjukira bayiye nga bulooka kati eri ettaka eyo nga baliwo ebikaani nga babiteeka mu bbanga nga kulena ebisituddewo biri kati nga olina okukwata ekitiiyo ettaka liba livanga wano ng'olusozi nga wali okujjuza ezo kaani nga bwe zigenda bagamba 2 hours nga livuddewo ng'ekitiiyo ekiri wali nga bayingiza nga ndabya dda sisobola nze sisobola nga nsesema nga bagamba ate ono abadde ki tetunaba nakumwasayininga mulimu nga bantu wala museke benga omusaba agamba tewali kyalwadde ate jjukira eri ebyuma kiba kyakulabye edda ne kigamba ono alimba ono just ayinamu fear biki nga omusaba ngamba you will be all right just fear but you are not the first one okuexperiencing ki esigwa asoose okuexperiencing eyo fear n'abalala bwe batyo naye ojja kuba bulungi nga bagamba foreman nga bagamba oyo ajja kukola oyo dekatereremu eddakiika nga 3 omusajja oba yazitaiminga atya zalinga ssaawa 3 lyomugamba eddakiika 3 nga aliwo ono kajja nga bankima abagamba kati gomanyi kyogenda okukola amatofaali gano galaba zi9 ozimanyi gaba gazitowa nagamba sijja kuwa mirimu gwakatandika naye njagala gana amatafaali gali mitwalo ngeegi ngagamba wano bagenda yuwa simindi njagala oganzijire wano ganteere wali kyokka kyoba onkolera mukama katonda kati ninga emitwalo 2 amatafaali kuba gabaako kasitiika gaba gali wrapped kati gabako kasitiika nti quality nti 20,000 osobola okwerabirako wali nga gali ku pallets okitegeera nangamba only 20 remove here take there pallets nangamba ziri wali genda ozijjo ziri pallets 20 genda ozipange wali ojje wano oteeke wali wano bajja kuyiwawo material only that after you go home I will give you driver naye omulimu nagukolera ennaku 4 yangambye after you go home kati akomawo asanga sinaba kumala yadde akapalet naka
omusajja yayomba bayanvuma biki saabitegeera nayomba nagamba ono kiki buzibu kyono singa bamaze dda biki naye nga bannayuganda jiwa tebabakkiriza kukonvasinga you don't talk naye waba akumanyi omusajja yajja nambuye oli munayuganda nti ne munayuganda kola nagenda neŋŋamba nze kaweddemu yagambirawo kola olwo nga nyimiridde nga buli lwenteekawo naine ezitowa jukira ezitowa okugijja wali ogiteeka okugipanga ate olina ogipanga sikkanyuga olina okupanga osege so that forklifts buno bumodoka obujja ne bujjawo ne butwala wali buyingizamu si byakupanga ate biki ye driver ajja n'ayingizaamu agamba omanyi wano sijja kufa banzizeeyo kankole ku peesi yange abaneja yajukira bo bafujjo kati ne wabawo omunejeya najja nagamba my friend first time nagamba kola ku peesi yo bukola ku peesi yo ate abannayuganda nagenda okulaba nga bali abannayuganda bo bagondera nnyo amateeka eri oba just because twali twakagenda simanyi nga n'abaddugavu si bangi nnyo naye kati saa zino ositegeera omunejeya bo bamputu bw'aba aganya oba gwe gusoose oba ki bw'aba akoze eki yaŋŋambirawo don't stress yourself do what you can nengamba tebangobe won't they chase me agamba no they cannot chase you naye ng'omunnayuganda yagamba owedde ositegeera nga nteekawo nga ngenda nga mugamba I feel a headache ate bujjukira obusajja bulina olugambo nga kati nga buntuulako wali mbono bamuleese naye oyo oba naasobola akabi asose n'alwala n'asesema nga bungeya nga waliwo omusajja ajja n'aŋŋamba boogedde kino ka njagala kumanya boogedde ki agenda neneebaka jukira saa 12 baasi ebakima nebatwala ku site bwe neebaka nze agenda okwekuba waggulu nga ziri saawa nga 3 eri batuuse ku mulimu saawa emu bakozera olukoolo banoonyeza aliwo omupya nze nga ndi muki nga ndi mu accommodation nkoze eki neebase omugongo gunuma wannuma emikono ginnuma agamaki naye nga ganniize nze alina okukola ki nga bagamba driver olina byokima ku kampo jangu naye ali mu ruumu bwete mbandi awo what is this sleeping wajja kwebaka linnya motoka nga njirinnyawo speed nga ngenda ntuuka yere nga omusajja agamba ni matofaale gago gakulinze nga mbeera omusana mungi eri omusana mungi lwakuba kale batuuka ne babawaayo ka grace period nti okuva saawa 9 osege nti okuva saawa 9 muwumulemu nedde okuva saawa 7 paka 9 muwumule like 2 hours mulye muwumule saawa 9 guba gutandisa okukola ki kati nga waliyo ekibugumu ekyo ng'esatu osobola ogijjamu amazzi n'ogiteeka wali neekala mu ddakiika 2 nga yakaze edda n'oyambala ogijjamu bw'otyo neekala kati mu bumpimpi kati omusajja mugamba nze sijja kusobola mbadde njala driver ngende eri ewa HR njagala kuddayo bakisoboka nti oyagala kuddayo togenda kukola mbono ekyanze tagenda kukola ng'abannayuganda bajja bagamba gukoze kiki bajja kusiba wano biki tekikkirizibwa wano gwe bakumaze kyekyakweza ngamba sijja kukola sijja kusobola omugongo gunnuma buli kimu kinnuma mbu oyagala kuddayo nti njagala kuddayo nga banteeka mu motoka nga banvuga nga office zo ziri zanjawulo ku sites nga waliwo administration nga bamanyi eri side eno ebantwala bwe bantuusa ate ono abadde ki ngamba HR I will not manage what is the problem nga mugamba nze emirimu mingi eri biki nze omugongo gunnuma nina obulwadde ni biki mbu bulwadde ki ninga omugongo gutera nnyo okunnuma nnyo lwaki wajja mu construction ninga nze baŋŋamba buli kimu kyaki kya mashini nyigabonyizibwe ziba buloka kuzambusa agulu nyiga mashini nezikola ki nezambuka naseka nagamba mu Uganda gye ziri ezo mashini ozituleetere mugamba teziriyo nze nali mmanyi ebweru biralamu Uganda is a developing country but this is a developed what nagamba omanyi gwasomako nga mugamba nasomako class ki nga mugamba pharmacy kati nga waliwo office messenger mu Uganda musajja mukulu nga yasavinga obuchayi biki musajja mukulu nga yasavinga obuchayi abakulu biki nga bamuyita nagamba sero maga jangu ngajja ono mumanyi nti asimanyi kati yewe balowooza buli Munayuganda muba mwemanyi ono mmanyi ngamba simumanyi isi Uganda oli Munayuganda nti ndi Munayuganda buzibuki nga munnyonnyola ng'agamba ono tajja kusobola ekyala biki ze small boy biki kati nga ekyala mugamba mubuuze yasoma omusajja ambuuza wasoma nengamba namala form 6 naye results zinabakola ki jukira nze nali naakamala bwenti nagamba eza form 4 zina nengamba nzina accommodation omusajja namugamba yasoma
nagamba omanyi computer nengamba mmanyi computer Excel ogimanyi nti ngimanyi Microsoft nengamba ngimanyi nagamba jangu tuule wano nentuula nampata sikawo buli simple nga yalowooza bw'amaanyi nembukola mu dakiika nga mbikoze eki nga mbaza nagamba kale genda ne driver ogende weebake tujja kuyita nga ngenda ntuuka wayitawo ennaku ngezi nga baŋŋamba togenda ku site ng'eyaliwo eyalinga data entrant by that time mweyo company yabiyigiraawo yali wa construction naye nga amanyimu kazungu eyo mu pataani n'abiyigiraawo ne bamuwa omulimu nga bamuwa millionaires miliyoni 4 nze nasayininga basic wange wa 700 mitwalo 7 taba mpitawo nnyo sente mpite sizikwatanga nako emitwalo 7 batuwa contract eri ku KHM emitwalo 7 nega overtime bakongeramu 29 nze mpitawo myezi 8 nebye myaka ebite twabisoma ffe bu contract nze nga simanyi nti myaka ebire inasooka kola ki kugwako mbandi awo bampita bagamba ojja kukola n'oyo kati nze nemba nga nze ayigiriza ono mu pataani gwe wali mugezi nnyo mu pataani andi kati jukira muba musoma binene ebyo waffe tusoma IT bicha ICT bichitege oba obimanyi kati ate nga ye tabimanyi ye yayiga bamugamba bwoba oyagala tereeza wano onyiga bwote formula byateeka byoka naye biratakola ki talina kyamanyi ne bagamba tuula wano obeere ng'oyigirizaani kati gwe construction kola kivaayo motoka tujja kutuusiza na accommodation kati nga abakolamu administration basula walala wali so nice okitegeera ne bagamba oyina emigugu nti nnina ne banzijayo ne banfunira rumu nensangawo ne kawerukamu kati nengamba kati awo nzize Dubai okitegeera nensangawo kawerukamu dereki biki omusajja nembeera nga nkola ki nga mukwata mukaawo biki kati n'agamba ono omuyaaye agenda kuntwalako ki ate jjukira bwe bakujja bw'okolamu ka indiscipline demoting you is taking you to a site onfuna bulungi oba ontegedde okuwa nga punishment bagamba ono bakukwasa foreman asingayo obukambwe ono akoze omusango guno kati ajja gwogenda otuuka ku site ng'oledde bamanyi kyewakoze nga gwe bajja kukwatisa mukono gwakyo bakuwe punishment omanye nti bwe naddayo eri nja kweyisa ki bulungi omusajja n'agamba nyinza okuddayo ku site ono omwana amagezi g'ayina nyinza okudda ki nyinza okuddayo ku site ng'abeera nkyokooza agamba my friend you look like a monkey yali amanyimu kazungu nga ye ngamba you look like a monkey ng'omusajja ono omuyigiriza emmeko lwaki abamvume lwaki abamvume nga bwansanga awo ntudde nga olwantega ng'amanyi abannayuganda bavaako mangu yali akoleyo ku site nga baagala kwekuba n'abannayuganda ng'amanyi bavaako mangu okitegeera ngajja bwansanga awo ndi mu kutegekawo akabyaŋŋambye mbu mukolere biki ngajja nga nsika enviiri my friend what's the problem lwaki onsika enviiri ngagamba poor come from poor country kacira kitegeeza kasasiro okitegeera ngamba kacira country esooka nambuuza yo bino bwabiyiga otya embi kati bo bamanyi newaffe everyone agende Dubai by that time I don't know if they have changed their perspective by that time nga bamanyi tuli baavu nnyo nga n'oli omugamba nti ewaffe tulina emmotoka agamba olimba ayinza okugamba abayindi bona nagamba olyo yaŋŋambye ngwe waabwe balina emmotoka okitegeera nga balabya ddala tekisoboka tekirisoboka okitegeera omusajja nga ŋŋamba tolina amagezi abeera nkyokoza kati lumu ŋŋenda muwaabira mugamba omusajja oyo vaamu mpokola naye abanvumavuma biki kati lumu ne tugenda kusalale ng'olusalaleze mpezeza omwaka basooka ne bajjako ebibiri byabwe ebiri bye baba baakuwa nze nfuna 7 yajjayo millionaires kazibala bw'ati yanjigiriza n'okukola ki omwezi ajjayo 10,000 anti 10,000 enkumi ezi nze nzijjayo 7 n'agamba terina kwota yadde gw'ojjayo 7 nze nzijjayo miliyoni 4 kyokka olina amagezi abasajja genda ogambe HR olwankyokooza ayagala nkola ensobi bagamba ono ajja kukola ki naye nange neŋŋamba naye kati nze maze omwezi gumu nze emitwalo 7 gimmala naye jjukira twefumbira nga ngenda mu supermarket nga ngamba kangule ebintu byakufumba nagenda ogula ebintu ngenda otuuka ku counter nga baŋŋamba 520 5 omwezi
olwo nina bensuubiza okusindika nja kuwaayo 2 nja kuwaayo 10 nkola eno tuyoola sente kati nze nga sinakumanya na value ne cost of living asobola kukola ki so sinaba kubyawula cost of living eri etya ebintu babigwe kati jukira otuukawo ne bagamba dira mu 5 ne bubanga butono naye nga sente nyingi bw'oba ozikyusiza mu nze Uganda oba okozesa sente nyingi ng'ogula kaswiti ne bagamba 8 dira mu 8 n'okola ebinusu bya dira mu naye ng'oba okozesa 8 nze nga sikola ki munaye nga ngula nga ngenda eno nga nyambuka waggulu nkute tusoole nga nteekamu ngula buno obuyemikono ngula buno ngula bumasiki byakwecokola bukeepukeepu bwe bityo nze simanyi ndi mu sente olwo nina 5 n'ebibiri 7 mitwalo 7 ntuuka ku counter nga bangamba 5 nga nkwata 5 nga muwa muwe 5 akapapula kamu nga gamba my friend another money sali gwe mfunye na ate kati simanyi nga sinaba kumanya kale nze nga ndaba 5 nga nsobola okwawula 5 bingi okusinga ki ebibiri nengamba kamuwe 5 ajja kumpa ki balance ne muwe 5 omusajja nsaba sente endala jukira nga ziri 5 nga nsaba sente endala nga mugane sente ziba nengamba naye balance ajja kuba mungi ndowooza ajja kuba nga akakadde ndowooza kyasinakira kabeewa kabi kibi kisigazeeko kubi okusigaleko emitwalo 18 nguza amasepici awo buki sepici bwe nafumbirangamu emmere pampa balance nga nziteeka mu nsawo nga ngenda nga Alan ajja akakaunti osanzeeko mmeka nga ngamba nsanzeeko 7 n'ebibiri olusanvu lujja kukumaza omwezi kati awo ojja okufuna sente nga 9 naye sente zikwate bulungi sente zikwate bulungi kubanga bw'ozirya n'ozimalawo mu biki nengamba nkozesezaako nsigaza balance zinterekere oba njagala osindikire mukwano gwange emitwalo 2 olw'okusigaddeko 18 nze simanyi njala osindikireko mukwano gwange emitwalo 2 ontereko airtime njala kukubirako muzeeyi wange wa mitwalo 3 anagamba airtime nedda olina kufuna esimu ya WhatsApp nze nina esimu ya WhatsApp nagamba genda oguleko ki esimu emitwalo 3 nengamba kale ojja kungulira esimu nze kambi kukwase nga mukwatira 18 pa kagamba ti sente endala ziriwo nengamba nguzeemu ebintu kale kyetekakano bita nagamba okozesa emitwalo 5 mwebiri oyina 18 gwe onaaso nengamba 18 zezisigaddewo nti ye abantu n'abawaaki wagamba tangenda basindi nabasuubiza ddaani na galuveni wange njala muwaye 10 nina boyi wange namugamba olunaku yampako ku sente nga ngenda engamba bwe naatuuka first salary nja kuwaayaga 2 yampa 10 okitegeye nga nja kuwaayaga kati ngaagalinze nga ye yambala dda olunaku lunakola ki okitegeera nkoze ntya nengamba nkoze ntya nsobola okubizaayo ne banziza ku sente nagamba biki byoguze nalaba amasepiki nagamba tetusobola kukola ki singa bibadde electronics ng'olina omuzindalo guwaguza osobola ogaa nti tegukola nze mu nziriza eki naye oguze masepiki biki muceeri ebyo ogenda kukola ki biutilizing ate no tebimala nakumala ebyo okitegeera nangamba lwaki tewagambye ne bakuwa mirukaadi ne babeera nga bakusala emitwalo eri 3 okitegeera jukira omanyi bw'oba toli serious e Dubai cost of living eri high osobola okulya n'akakadde omwezi okimanyi nga teweerumiza nnyo n'akakadde okakola emirimu gye ntambudde mu Dubai ndaba esente gye ziddukamu ate sente zeri bw'ozirya ng'ozibala ozizza mu zeeno oyinza kale ate bw'ozibala ng'ozizza mu zeeno oyinza obutasipendinga okitegeera kuba buli kimu kiba kya bbeeyi okolako bw'otya katakisi okalinnye katandikidde mu 15 zo zibeerako anti ku taxi kuli already ziba nga tona batambula ezo zibaako okitegedde kati tambula nno bazikubala kasita otuula ogiyimiriza bwoti ne bazibalirawo kasita otuula n'oteekamu seat belt bwoti pa nga 15 zikola ki zisoma wali tona atandika kubala zikugenda kuvuga kati eri abayaaye kye bakola kati bw'osanga omupataani ng'ogamba nze ngenda wali ngenda kyanja kati yo bwagamba bwe mpita shortcut zijja mubala sente ntono ng'asooka n'akutwala emunyonyo nemubeere ate bwe mutuuka ku bitaala ng'ayimirira nnyo nga yabeereyo ng'ayimirira nnyo jjukira mita esigala ekola ki yadde reeti gye betambulirako ebantu naye eba ekola ki bwakubuuza ogenda wa nti ngenda wano omanyiiyo nti simanyiiyo ng'agamba tuula tugende
kati 18 ziri nga bangamba ojja genda wali ofune kaadi moolu bagiyita Aluwada moolu ofune kaadi okuva wano osegera bajja kutwalira sente ntono nnyo emitwalo ng'ebiri. Aluwada moolu Abu Dhabi. Aluwada moolu Abu Dhabi ogimanyi kati awo ng'olina okufunira ki kaadi ezo. Ne ngamba kale ne Emirates ID nga ngiina nga nfuna akatakisi nga katandikirawo kabala 5 nga gaya neto nze ndi wali ka esikankuba ate juga taxi zeri za tabbo bi hybrid nungi obera comfortable nnyo ate ne ku muto guno gwa driver gwatulako wano oliboti nga my friend esi good mugamba good omusana nga wabwero mungi kati bwoba onyumira kati nga tomanyi ng'omusajja nvuga ndambula bwendambula biki bwendambula kati nga nina akasomo kange katoki ng'olusingeza kana kama pesa kano olusingezaako n'okukuba ki ngezaako n'okukuba ebifaananyi tutuuka ku Aluwada moolu nga kambaze kyenda nenamu 18 kyange 18 nga kambaze emitwalo 9 my friend 90 dirhams naye kati Alan engeri gye yambuliffingamu nga nsobola okubyawula naŋŋamba emu 10 lweri ngenda okubalabalamu ntambudde nkozesa emitwalo 9 nga 9 nze ewaffe bwe mba ngenda n'embalamu bwe mba ngenda nga nva wano e Kampala ngenda ewaffe mu kyalo mitwalo egi oluusi esatu kale nga mu festive season mitwalo egi kyengamba kyogamba ntambudde okuvanga wano enda nikukubigattamu wali kyogamba ntambudde okuva e Kampala ne ngenda e Kasese ewaffe mu kyalo nengamba onanzibye my friend no nengamba no 90 no kati ngamba ne atawakanyangako akatakisa buli ayayenyeko taxi ye Dubai toli atawakanyangako atakisaako ati buli kali nnyo omutima guba gutujja nze nga mmanyi byaffe byakubagayininga olwo ntuuse ngenda kwegeziwaza byakola ki my friend no me I give you 20 nagala 20 tebagenda kaana naawe ng'ajjayo essimu ng'akubira ki akubira poliisi nga yakuba tagenda kayana omumye sente my friend time give 90 go check ngandaba wali kumiti era kituufu guliko ki nenga ngamba bano bayaya ayagala kola kindowooza babbi bano ayagala kunze emitwalo 9 nsobola okugendera emitwalo 9 nze awo ka distance ke tutambudde kaako eno bagamba n'ebyentambula bya fuli batugamba omusajja akubira poliisi mba ndi awo nga nene zona ziyawe what's the matter agamba ono sente mututte mite ebaze nga babala nga bakola bwe bati mitwalo 9 nga omupoliisi ajjaga my friend what's the problem mugamba this one he has taken me from my accommodation what is your accommodation nga nenze sikyabijjukira nako bijjukira naye olwo omugambi ninda ojja kunkola ki ojja kunzisaayo ng'omusajja ng'omupoliisi agamba katulabe mu nsawo oyinamu sente meka nga nzijjayo nti balagala kunziba ng'omusajja azikwata zoyinawo ng'atoolako 5 2 ng'awa oli 9 ekyenda kye nze nga nsigazaako ki 9 nga ngamba this one okay omutima nze nga tegumatidde nga ndabidde ddala banzibye ninga Mukama Katonda nze nzize gula layini kyekindeese n'emitwalo 9 ntambulidde emitwalo 9 nze kati just kugenda bugenzi ye kale ekituufu yakola ki ekituufu ye yanziba kuba yamanya nali sikoze eki sibitegeera kuba kyemmanyi nagenda okulaba bwe namanyiira nendaba olugendo nga nendaba olugendo nga luki nga osobola otambuzaawo ebigere nga ndi kumbi okuva Musafa baka kwa Aluwada moolu oba ogira Aluwada moolu nga wali naye lwakuba amakubo geye wanuwe nti bw'oba okozeemu ensobi eki oyinza okukyukira ng'eri ku mapeera ogamanya amakubo ge Dubai wanuwe agasinga nga tosanze signals okukyuka oyinza okukyukira nga tekuli exit yonna kati omusajja nengamba nsigaza 9 nkoze nti ngenda mu moolu kati omupoliisi naŋŋamba my friend bw'oba toyina ssente ezakukozesa taxi funa kaadi mu Aluwada moolu buuza we batundira ki ng'ayogera oluzungu lwennyini nagamba buuza we batundira kaadi bakuwe ki bakuwe kaadi nti kale kola olunaku lwennyini nga ngenda nga nfuna kaadi emitwalo egi 3 nga bagiri jajinga omutwalo emitwalo 4 nsigaza emitwalo 5 nga ngula layini emitwalo egi mu bulamu nsigaza emitwalo 3 nakatambula omwezi nakatambula wiiki egi kadi jukira enyaanya tosobola kugula nyaanya tosobola kugula nyaanya mbuzi kutwale paka mwaka mulamba oba omwezi mulamba nedda nawe nguzeewo bwa fast oba nfumbe kasazi gonge ne musumageze ngule ki nga byonna byakukozesa ki byakukozesa sente ne baŋŋamba eyo basi obeera wanti mbeera Musafa eno ye basi namba yo
gigenda ku bus station wali oyagala kuddayo byonna mbifunye olwo oba oyagala kuddayo ofuneyo bus nga ngenda ku bus station wali wadda waliwo bus station nga njirinya nga ntuula kati nze saabuuza nti oba nze nkomawo jjukira mubeera mu stages nga ntuula nga ntuula nina bu headsets bwange nga nteekamu mu kasimu kange nga nteeka mu nsawo nga ntuula nga ndaba abalala beebase bona bapoye kati nze nenkwata omanyi basi ekomawe bakoma nze nga mmanyi bajja tuuka bagambe nti owe Musa gwe owa bus card bweti okitegeera nti bw'oswebinga wali bamanya nti wano waliwo stage ono ajja kuvaamu wano nga nti owe Kaleerwe mukole ki tulinya metro okitegeera nga ntuula nga tutambula stage naye nga buli stage abantu bafuluma nze nga mbeera omu biki kati ninawe natuuka nenda nenga ekizimbe kinga kiringa ekyaffe kino nenga ate baŋŋambye nfulume tebanaba kuŋŋamba nkole ki naye nga oyo otuuseewo ntuuseewo ye ebyaddala natuukawo naye nga distance okuvaawo paka ku baasi we yakoma nze nagenda okulaba nga nze asigadde mu baasi njirinya essaawa nga emu akawungeezi nagenda okulaba ziringa ssaawa nnya nze asigadde mu baasi ng'omusajja ndabamu eri jjukira babaasi babeera n'ekyo ekimira eki my friend olwo tutuuse baasi we zikoma jjukira zibeera ne stage zitambula kati waliwo we turning point nyoga nze nkoma wano kati obudde bwange bukoze eki omulala driver ajja taking over oba nze nyinyuse ngenze kwebaka paka nca twatuuka nga mu baasi nzaali mu nzekka musajja naŋŋamba my friend where going nga mutwalira kaadi ng'agiraba ngagamba kaadi biki jjukira eyo kaadi yeekutambuza butambuza teriiko nti ono akoma Musafa nti ono akomawa okitegeera nga mulaga kaadi omusajja ndola ntunuulira tamanyira bapataani be bavuga baasi eri ngamba biki bino olaga wa ogenda wa naye nayinamu bidocument bino ebikukkiriza okukola ki okutambula ne kaadi eyo ng'efulumyeyo Emirates ID nga nzijayo Emirates ID nga njimulaga bwe yalaba n'alaba kampani okitegeera bw'alaba kampani n'alaba accommodation nanka we ziri ezeeyo kampani agamba laba omusiru ono nakola bw'ati nga wala nnyo ng'okuva wano n'ejjinja jinja totuuka nga enamawojjolo nga weŋŋenze ng'ate tasobola kuddayo nina kusula omwo mu bbaasi enkeera bw'anaaba atandika schedule ye andekewo naŋŋamba olinamu ssente neŋŋamba ninamu ssente nemulaga ssente nagamba genda ka restaurant wali olye ojje nkulagewo okusula naye ndya nagamba kati entebe ziri bweziti butebe bwa bbaasi batuulamu nandetera ka blanket mu accommodation ye nenkuba otulo kati eri essaawa za kukola eri omusajja nze alina omulaga biki ekyokukola biki nina kubaawo shuwa omusajja atuuka ziri ssaawa bbiri seri omusajja nga tatuuka omusajja nga tajja banoonyezaawo biki kati baamanya nti Alan aninako ki yagamba oyo wakukyalo kyekimu biki ne bakubira Alan nafuna leyini naye sinabagikoza simanyi sina kyemmanyi naye tamanyi amanyi talina na namba yange kuba sina na smartphone sina ki there is no way he can access me nga ntuusa musajja nga nvuga ku makya antuusa Musafa ng'agamba kati eno omanyiimu kuba bo bamulaga nti accommodation ziri wano eno oyinawo omanyi ngamba simanyi naga omuntu abuze kati jjukira eri bw'oba obuze bakubira poliisi nga poliisi ejja ngamba ono tamanyi wakola ki n'olulimi barrier language nga tetukwatagana osanga nandi mugambe nti oba yita wano nti oba nzijukira oba tugendeko naye sisobola kimugati oba tamanyi na lulimi poliisi najja omusajja mu Egypt n'angamba my friend what's the problem mugamba ambuza I'm lost you are lost what is your company nakola ki nakuba kwede kuwota mu poliisi neba muntu bwati Derek biki ID njiraba biki ne bateeka tumumanyi biki bagenda okulaba ku mulimu si punchinze jukira obeerawo machine okola ki o punchinga nti oli present si punchinze ambu yabuze nga abantu ala ku company jukira poliisi bwekuba omukozi bwe muleeta balina fine gye bakuba company okitegeera kati gwe fine awo ne bagiteeka ku gwe kati ne basasula yeebi emitwalo asatu naye ne bagamba asatu gakukutte wabuze
nembaga manze mbadde sinakimalaga lwaki tewagenze na muntu amanyi kati oba kumenya tteeka ne bakusiba kampani eyandisasudde n'okolera obwereere ositegeera nentandikawo ekyo nekiyita kati naye nentandika okumanya nze nemmanya nentandika okuyiga biki ne baŋŋamba omanyi olina okusoma osobola okusoma ngamba nsobola okusoma omanyi okusoma bulungi nenga bate bwe mba mmanyi computer which means mba nkola ki kati twagala osome kati ala ninaŋŋamba okusoma bajja kutema ssente wajja kukola ssente bw'ogenda mu byakusoma ojja kukolera bwereere tobikola ki tobisoma kati wayiseewo emyezi ng'ebiri bantemyetemye n'ekyanzaawo emyezi ng'era nga ndaba nkolera bwereere nze ebyo ebiseera amateeka mangi naye kati saa zino bagamenya nga bw'oyambala balansi bakutema ssente oyambala balansi omusajja yankwatako jambadde balansi naga my friend oli mu kulagama boxers tetwagala biki ne bantema ssente okitegeera bantemyetemye nkulosinze ekkubo ekitala kirazaawo red omanyi obeera n'amaalo bantemyetemye emyezi nga mukaaga nze nkolera mukalafa ku mukalafa emikalafu ne nga bannaye nze sifunangako emitwalo 9 enda okukebera kwa akawunti nzijayana olwo naye omusajja wansonkereza kulyoka buli lunaku nkola ki okola nenenda ntandika okwekyanga ate jjukira bw'obeera n'eri era kati olaba tubeera human nogamba naye oba owulira story nti eyo waliyo ebikazi nti eyo waliyo biki kati eyo waliyo obuyembe obubalabala mu buyumba kati gweobutegedde Dubai mumanyi mubaddemuko nga waliyo obuyembe nga boyi wange agamba omanyi bona afuna salary tujja kgenda nga nzifuna oba nafuna 5 mwezi 5 naye nga tewali ansaba ssente eno ewaffe bamanyi ndi eyo ndowooza nsevinga nze nno nga mmanyi nno emyezi 8 naye nagenda okola naye emyezi 8 nakakuwako 6 olayo myezi ebi naye nga zene siziraba sente nga siziraba nze nga sirabadde n'ekikumi nze kankole ate kasita campus sobola okujoyininga wonaayagalira wonna nja kweyongeza emyaka nga3 ndowooza nti kale kati ekyo nenjijjako ekyokusevinga kati bwe nfuna 5 gange nga ngenda nga ngamba boyi wange omuna Uganda olwo ntandise okumanya abantu yali naye kampani endala naye nga tuli banaiba awo biki tuwesanga mu supermarket ne tukonversinga biki ate gayo yalina munyankole ate kati tribe yange n'abanyankole era byebimu fena tuli baluzi bande biki bwe bityo gayi nga ntwala mu kayembe eyo tutuuka nga ndaba eringa nyumba ndaba ebikazi bya buli ebina Uganda ebiki kati nga akayembe ako kabeerako nannyini nga bagamba ono ye nannyini kayembe ako naye yalina akayembe kabeera kati ate oyo aba wakitalo nnyo nga bamutya ababoosi okitegeera kati osooka kwebuuza kati bw'omutuukako n'omugamba nze kizibu kyange kikino kyala kikazi kale njaku omu naye ngenda okulaba bona abayita bikazi mwana muto bikazi bukulukulino nabisobola sijja kusobola nga boyi wange yali eri ndaba kate nizikola bwezi nze nga nsigadde wano nze nasooka nempozi nga munenga bano nga banzaala bano nedda okitegeera nga bakazi bukulu nga mukazi mukulu omulabira ddala naye ono nedda nze nga simusobola kyokka oli ye gayi bamanyira ndinze bwe wenfuna omusaala twala 2 ngazza wali okitegedde ngaakwesanyusa mitwalaga kati nze nga mugambako boyi wange naye omubiri nga gumanja nkoze ntya wagende Dubai n'okola emyaka 2 n'okola nga ufuna ssente okudde Uganda akomawo ne ssente emiliyoni 4 mukudde Uganda 8 entuufu mu nsawo zinatuuka ku airport n'entuuka ku airport ninamu 8 kati 8 naye nga kyali kyaddiramu nga nino kituuza ku airport zisalike nasigaza nga 8 mu myaka 2 gy'omala Dubai mu myaka 2 nga gy'amala Dubai wakomawo n'emitwalo 6 mu kitundu ekinaba kizzeewo nga tusinganye Derek tujja kumanya ate ki ekyatuukawo okulabika nti akomawo n'emitwalo 6